nga bwe kiri nti teri alumirirwa nga talina kigendererwa, kisobola okubeera ekibi oba ekirungi naye nga kiba kigendererwa. Kakati ne Museveni bwe gute bwe guli. Ku Museveni gwe wulira aweza nga bw'ayagala ennyo Uganda era nga omulaba yewe aweza ali siriasi nnyo ku Uganda, nti ku Uganda talina muzannyo era yagamba nti ekyobugagga kyalina ye Uganda. Juzi wano nga twakava mu kalulu ka 2026 yagamba nti ekyobugagga kyalina ye Uganda, ye tazannyira ku Uganda. Kati gwe olaba bakuba abantu okutuuka okubamenya amagulu naye nga tebawaddeyo buyinza era nga baagala okuteekawo ekyokutta abantu kakasa nti tebasobola kuva mu buyinza. Weebuuze lwaki bano tulinga abaatuwola brother, tebalinga abaatuwola ekintu kwegamba nga tekiriiko muwendo gwe tuyinza kubasasula, tebasobola kutuvaako. Kakati munnange Ssemujju ensonga eno yagyogerako dda ne kugona omulundi ate ayiseewo mu kubalirira otubuulira Museveni engeri gy'akamamu eggwanga Uganda. Kakati sente Museveni z'akama Uganda mu renti ziri eyo mu buwumbi na buwumbi, kubanga bwe boogerako Sudiru Lupareria nti alina ebizimbe mu Kampala era nga gavumenti kwepangisa zi offices ng'esasula buwanana bwa ssente. Museveni nga weebuuza nti ddala omusimbi ogwo akkiriza atya gugende nga basasula ku ofiisi z'omuntu omwe alinga eyatukwata ttenda nti ye kaazimbe tupangise. Nga weebuuza nti abasajja nga ba Idi Amin baakikola batya okubeera nga baatuuka n'okuzimba ebitebe bya Uganda mu nsi ez'enjawulo, buli kati be batunze obutunzi nti bo bano bali ku ki? Kakati biliyoni za ssente nnyingi nnyo Museveni, gavumenti ya Museveni ze basasula naggagga Sudiru Lupareria era nga Ssemujju atutemedde eddakiika, essaawa, olunaku, wiiki, omwezi byonna abitubuulire nti mu mwezi bwe ziti, bwe tugenda mu wiiki bwe ziti, bwe tugenda mu lunaku bwe ziti, mu ddakiika Sudiru atukuba Museveni atukuba ssente bwe ziti. Kubanga jjukira nti kati ono Sudiru aliwo nga kateni nga bw'olaba Hamu naye aliwo nga kateni, naye mabega wa Hamu waliyo ani gwe mumanyi obulungi omutabani ate taata ye munnange ali mabega wa Sudiru ye yeekwese. Kaakati munnange mukyali ku mmotoka ez'emiliyoni 3 simanyi ababaka ze bagenda okufuna, wuliriza. Mukyali ku Anita Among emmotoka ya buwumbi semabomeka, wuliriza. Ssemujju ono nga yali MP abadde MP wa Kira municipality. Munnange kyebuvuddeko yali concerned nnyo ku musimbi omuyitirivu ennyo ogwesasulwa gavumenti ya Uganda mu kupangisa office space ku bizimbe ebya Sudiru Lupareria gwe tumanyi obulungi ennyo, era nga agamba nti ensaasaanya eno nti erabika bakikola kagenderere era nga y'ensonga oba oliawo lwaki gavumenti esobola kuzimba offices zaayo kuba oli wakifunamu, naye akifunamu atukakasa nga bw'ayagala ennyo Uganda. Njagala bannange Uganda security bannayuganda nga nabo bakola ki? Bakuba mu ngalo. Munnange Ssemujju bw'atu yatutegeeza n'atugamba nti bakyayongera okubeera nga babalirira balabe era n'apresentinga figures nga zino zaalaga nti multiple government institutions zonna zisasula collectively zisasula omusimbi oguwerera ddala biliyoni 2.9 buli mwezi, obuwumbi 2.9 buli mwezi mu renti
nga basasula ku bizimbe bya Sudiru Lupaleria. Ebintu bino bibaddewo naye njagadde nzije mbyogereko kubanga waliwo omuntu omwe eyambuuza bwe namugamba nti nze okulonda Museveni nga yeesembyewo ne Anita Among be baliwo nonda Anita Among kubanga Anita Among ensonga emukulu yasi ssente ate n'obwo busente bwe bwogerako butono bali abasajja bakuba ssente kuba kati gwe bino ebizimbe bye twogerako oyinza okulowooza nti baabizimba ku ssente zaabwe ekyewuunyisa era ne ssente ezabizimba era baazikama mu gavumenti y'emu nti mu gavumenti y'emu mwe baakama ssente ezo ne bazimba ebizimbe ne bapangisaako gavumenti. Tunuulira Museveni dduka baaba dduka buli si bubbi bwa kkondo bwennyini. Kakati munnange Ssemujju Nganda atwongera okubeera ng'atukakasa nsonga zino yazoogerako era zirudde mu ddiiro. Bayagamba nti ekituufu kiri nti Museveni ayogera amazima. Ebizimbe bino bya Sudiru oba bibye ayogera amazima. Kati munnange Ssemujju Nganda atugamba nti Ministry eya Justice and Constitutional Affairs eno ebadde esasula ssente eziri eyo mu bukadde 4 buli mwezi 4.5 bayiza bwe sina bina byokka 4.5 ate Ministry eya Information Communications Technology and National Guidance yonga esasula milioni 320. Wano bwe tugenda ku Ministry eya Gender, Labour and Social Development basasula milioni 2.5 buli mwezi zitwogerako tugenda ku matutemeetemeka tutugenda ku bilioni 2 oba bombi obubiri mu obukadde 9 zijja zityo okubanga ziwera bwentyo bwengezaako kubeera nga munnange kutegeeza. Kakati munnange ezo nga aba Ministry eya Gender, Labour and Social Development milioni 2.5 kabasasula ali ku Simba Manyo House. Anti-corruption court eno nga eri Kololo era nga yemu ku ezo muganda wange ezisasula omusimbi milioni 18 buli mwezi zibasasula. Kakati Ministry eya East African Community Affairs eno ngisasula milioni 2.8 buli mwezi. Official accommodation wali ku Kingdom Kampala. Equal Opportunities Commission nayo ngesasula milioni 8.6 buli mwezi ku kizimbe kye kimu ekya Kingdom Kampala. Munnange atwongera okubeera nga tugenda mu maaso njagala otegeere nti Museveni akama ssente mmeka kuba omuntu bw'amala okuŋŋamba ekyo Anita Among ssente zabbizo nazo temuzitunuulira mugamba gw'olowooza Museveni akama mmeka. Kakati munnange nga bwe nkugambye nti kati ate Ministry eya Internal Affairs nayo nga naye eri affiliated ne departments eziri affiliated ku yo nazo nga sasula milioni 6 buli mwezi. Kakati ne Parliament ya Uganda nayo nga esasula milioni 8.6 buli mwezi okusobola okubeera nga emeetinga rent premises esasula rent premises eziri associated ku Sudiru Lupaleria stroke muki. Kakati era bw'ati munenga ayongera okubeera nga atutegeeza nti n'abalala bonna offices eziri wansi wa presidential advisors ku Kingdom Kampala zonna ziri okwo ne full figure alinako. Full figure ya guyisanga ina office subira milioni 6.6 buli mwezi zigenda mu ebyo. Kakati munnange Uganda Revenue Authority none yazimba ekizimbe kyayo nitukana okubeera nga ate ekivaamu n'epangisa era ate zimusa ne bapangisa ekyabo.
bano miliyoni 3 nga basasula warehouse facilities wano ku Kampala Road. Electoral Commission eno nayo yali esasula miliyoni 3 nga esasula miliyoni 3 si yali wabula esasula miliyoni 3 warehouse space ntinda byonna byani bya Sudiru. Kakati munnange bino byonna nga bw'obiwulira ojja okwebuuza nti Muhoozi bulijjo atugamba simanya UPDF simanya Engineer Brigade igenda okuba ekola bino. Lwaki tebazimba ofiisi za gavumenti z'ebizimbe bya gavumenti? Kakati Ssemujju nga bw'ati atutegeeza nti entities endala eza gavumenti collectively omugatte bano nga basasula okutwaliza awamu kugamba bw'ogatta byonna tuli mu billion 2 oba 2.9 billion obuwumbi 2 n'obukadde 9 buli mwezi ku bizimbe bya Sudiru obuwumbi 2 n'obukadde 9 zetusasula mu rent. Muli awo muwoza emmotoka miliyoni 3 omusajja eggwanga agamba kyekyobugagga kyalina munnange. Kakati kiba kitegeeza nti twogera ku miliyoni 9.7 buli lunaku. Era awo tuba tugenda ku miliyoni 4 buli ssaawa. Awo kiba kitegeeza nti emitwalo nga 6 buli ddakiika eyitawo 6 bazifunye 6 mu renti. Kakati gwetya omusajja kati genda ku zi MTL n'ebirala byonna guuza buli sekendi akuba sente meka bannayuganda. Kakati bagamba bagamba nti buli minati emitwalo 6 nange. Kakati bino nga bwe nkugambye nti tutunuulira embeera gavumenti gyetwalibwamu. Kati Museveni ajja nga ayogera ku byenfuna ng'alaga abitegeera nnyo, alaga Uganda yasalira wifi ye yeetegekera ebintu bye. Yabakwatira awo ku Museveni kyovudde olaba nga awo ebyo byonna bwe bitunuulira gw'olaba nti bano basobola okuwaayo obuyinza mu mirembe. Gw'olaba nti bano basobola okuwaayo obuyinza mu mirembe gwe nga bw'onoddawo n'ogamba basobola okuwaayo obuyinza mu mirembe. Kisoboka sente ezo zonna mwe bali mu kubamenya eno mayumba gammwe sente bagamba bazirina ne batuuka n'okubeera nga bawola gavumenti abo boolaba abo. Kakati eri babatema mwanyi babatema muki omusimbi bakuŋŋaanya temumanyi bya bugagga gye biraga eby'omu ttaka. Omusimbi bakola ki? Bakuŋŋaanya. Kati bino gw'obiraba wano Uganda naye gw'olowooza nti bo basira okuba nti bateeka mu Uganda yokka. Kati ate ensi endala nga bw'onogamba oba Zambia, Zimbabwe, walala yonna tebalinaayo bya bugagga. Sudaani tebalinaayo bya bugagga kubanga balina okwetegekera okubeera nti singa bigaana wano tugenda kukola kutya. Wabula bino byonna nga bwe mbyogera waliwo Ssemujju Nganda bwe yali abyogera, waliwo omukyalo omu yasomako mu comment section nga kati gwe kikyo total nonsense gwe Ssemujju Nganda obadde mu parliament obadde ne chance yo kikyokozeewo. Kati akolewo kikyo yagala ayogedde atubuulidde bino yabitubuulidde. Naye kati bali abantu bo omuntu waabwe ne wabassa omuntu naddukira gye bali bakweka mukweke ne bagamba tetundamulabako ffe be bantu baffe abo. Era y'ensonga lwaki okiraba nti Bannayuganda baabakyawa.
baabakyawa. Kakati munnange Sudiri Ruparelya tumulaba nga Hamu Kiggundu, naye musajja wattu bw'atyo bw'akola ensonga ze. Kakati Museveni tasobola kukkiriza bizinensi kugenda bwe zito nga tazisoloozezza. Alina okuba nga ye si mukozi wa bizinensi wabula ye atwala butwazi kubanga mu buvubuka bwe talinayo bizinensi n'emu gye yali akoze gye tumanyi. Kati ye bwe yawamba eggwanga atoola butuuzi, takola bizinensi, atoola butuuzi. Ye atoola butuuzi kyobulanga nti Uganda kyekyobugagga kyalina. Kyekyobugagga kyalina. Uganda gye mulimu bannange ffe tubyogera